السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أول غانا ملا مسيزم منا صلى الله سبحانه وتعالى يجتي وبرنغا أتوكوما فينا مكسيرا كانوا كمرما سنة ركومي kama jukuze sunne yoka inshallah taala baganda bange sunna niwebere mbweti berango je kwata ko bogira musiza aba kubanga ojusa kumulawo no bola musiza sunna ufune empera mpitirivu nnyo bili subhanahu wa taala umulama guno sunna 10 tujagera nagwo mpola inshallah kati tugenda ku bantu laba sunna ya 17 sunna ya 17 tugenda kubeera kulaba ku mulamwa ogwa sunna 10. Sunna ino ekwatagana nakubeera ngo omuntu adde olina wakuluma tufune okulumizibwa olumu mu nnyingo olumu mu bigere olumu wonna mubiri okuluma okubeera ngo okwatawo n'engalo zo okwatawo n'ekibatu kyo ekyaddyo okwatawo n'ekibatu kyo ekyaddyo nobeera nga osiimuula nobeera nga osomeddwa kitugenda okubeera nga tulaba. Imaamu Nawawi rahimahullah agamba nti annahu yustahabbu mu kitabu kya al-Minhaj sharh Muslim yagamba annahu yustahabbu kiri sunna wadu yadihi okubeera nga omuntu ateeka engalo ze olw'ekibatu kye ala mawdi al-alam mu kifo wamuluma ekifo ekimuluma okuntungu okuluma bamukigiri okuluma omukoni okuluma okulubuto okuluma okusimbi omukifo okusimbi werengo tekwatawo n'engalo zo mu njogera endala emu yagamba kubana no mbaka hasana magamba ijali yadaka lyumna teeko engalo ze ezaddyo olidde kakiri sunno okubanga omuntu akwata awamuluma n'engalo ze ezaddyo oluvannyuma abeerenga asomeddwa tugenda okubeera nga tulaba. Sahaba Uthman ibn Abi al-As al-Thaqafi radiyallahu anhu annahu shaka ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yarupe umbaka sallallahu alayhi wasallam yamulopera ki waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslam yamulopera obulumi bwawulya mu mubiri gwe bwawulira buwulya mu mubiri gwe mundu aslam kubalya aslamuka mu njogera endala bwali umuluma ngo jwana yaganti kada yuhlikani bujura kunzikiza buzikiriza umuluma olidde nawulope mbaka aslam tegezaako nga walumizibwa alina obulumi bwafuna mu mubiri gwe kuva luyasiramuka batuga manyo fenti nawo tuyigawo tukiza omuntu okubeera ngo otegeeza ku muntu obulwadde obukuluma obanga osubidde nti ajja kufuna eddagala biri subhanahu wa ta'ala okumutegeezaako obutegeeza naye tokkiza kubeera nga otegeeza omuntu obulwadde mu mbeera yakwevuma obulwadde nakwekkaanya obulwadde naye ekyo kituufu nekyo walina okumutegeezaako obutegeeza kati nga nosaba etegeeza mbaka asalamu tegeeza ku kizibu kino kyalina ekyolwadde buno osanga mbaka asalamu namuwa eddagala ekyo kikkirizibwa ngera bwogenda omusawo era nga n'okugenda omusawo n'omutegeeza ndowooza bwenti ng'osuubidde nti ajja kubeera nga akufuna eddagala birinira ekyo kikkirizibwa. Kasoba n'ategeeza omufu asalamu tekoli yasiramuka alina obulumi bwafuna mu mubiri gwe mu njogera endala yagamba bujura kunzikiriza buzikiriza bulumulumi kyeresigala bwali bwomera ddala. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بك فاصلا نامغامبا ضع يدك على الذي تألم من جسدك berango oteka engalo zo berango oteka ekibatu kyo ku kifaawo awakuluma ku mbiri gwo kwata wona engalo zo ekifaawo awakuluma ku mbiri gwo mu njogera endala yagamba berango osiimuula kitegeezwa akwatewo naye ate abeerenga asiimuula akola atya oluvannyuma agambe وقل بسم الله 3 وقامت بسم الله emirundi 3 kyogere emirundi 3 بسم الله ogugumu بسم الله 2 بسم الله 3 emirundi 3 bengo kyogera werengo kyogera 3 okutta wali akuluma wosiimulawo n'ekibatu kyo kyaddyo nga bw'oyogera ekigambo ekyo emirundi 3 وقل oluvannyuma ogambe 7 مرات oyogere emirundi 7 mazoga bisi emirundi 3 atolvanyo yogere emirundi 7 oyogere nti a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir ogerengo yogere duweyo a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir emirundi 7 hadisi Muslim eri Ibn Majah mwali Ibn Majah Abu Dawud na walala nolekyo sunna
okubeera nga omuntu obaofunye wakuluma mu mubiri gwo okukigere oba mu ntumbwe oba mu kifuba olina ekikusimba olina ekikuluma okubeera nga okwatawo n'omukono gwo ogwa ddyo ekibatu ky'ekyaddyo kibeere nga okwatawo n'ekibatu ky'ekyaddyo obeere nga osiimuula ogende nti bisimillah emirundi 3 kyogere bisimillah emirundi 3 onyosome edduwa emirundi 7 a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. Sahaba agamba fafa'altu dhalika ekyo nenkikola ng'omubaka bwe yakola ki bwe yamusomesa fadhhaba Allahu azza wa jalla ma kana bi Allah nabeera nga nzijjaku ekyo ekyali nga kinnuma falam azal amuru bihi ahli wa ghayrihim agamba okuva olwo nembeera nga edduwa eyo njiragira abantu bange omukyala n'abaana nembeera nga njibakubiza beere nga bagyekwatangako wa ghayrihim n'abalala nemba nga njibasomesa yannaffe yagitusomesa leero nange njikutuusizaako muganda wange omusiraamu tubeere nga twekwata ku dduwa eyo nga mbaka sallam yagisomesa sahaba ow'ekitiibwa emirundi 7 emirundi 3 bisimillah okukwata wakuluma obeere nga osiimuula bisimillah emirundi 3 kyogere bisimillah emirundi 3 oluvannyuma obeere nga oyogera emirundi 7 a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir emirundi 7 biidhni subhanahu wa ta'ala Allah jalla wa ala ajja kuba nga kuteeramu baraka obeere nga owona olw'okugobera sunna ya nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ate abazadde tujigize n'abaana baffe wasahaba ono agamba nti nno nabeera nga ngisomesa abange nayiringa mbeera njiragira abantu bange omukyala n'abaana bange ate era n'abalala n'abannaffe abalala tubenga tugibayigiza kubeera nga ekoma kuffeffekka wasoba neti ekoma kuyeka obula naffe yagituyigiriza ensonga lwaki olwaleero tugikola kitugino mbaka fasina agiyigiriza ye nagibeera nga agiyigiriza abantu benaffe n'agituyigiriza tubeera nga twekwata ku sunna eno. Imaamu Nawawi yagamba ng'ayogera ku hadithi yagamba rahimahullah annahu yustahabbu wad'u yadihi ala mawdi'i al-alam kiri sunna omuntu okubeera nga ateeka omukono gwe ku kifo awamuluma abeere nga akwatawo n'ekibatu kye n'engalo ze awamuluma abeere nga akwatawo obeere nga asoma edduwa eyo okukwatawo kuno mu njogo endala abeere nga asiimuula. Kati omunyonyozi w'ekitabo Muwatta Imam Maliki al-Muntaqa yagamba nti kitwa kitegeeza nti buli mulundi gw'osoma osoma bw'osiimuula. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Essuna tubenga tugyekwatako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpozi yabanyamba ine ekigambo kibongerako mu nsonga ezo bwe zityo mbaka sallallahu olwadde buno kujjanja kuno kuyogera emirundi abanyamba ga tuyigamu nti nno eddagala olumu liba n'eddoozi abanyamba tebagamba tuyigamu nti eddagala liba n'eddoozi olwekyo tekigaana okuba nti nno okuyinza omusawo nagamba nti nyimira 2 emirundi 3 okumala ennaku 5 tekigaanibwa ngera wano mbaka sallama musahaba yajja n'abanga amutegeeza muganda we nti yalwadde olubuto mbaka sallama mugamba genda omuwa omubisi gw'ekyagunywe nakubona muganda nti ate yeyongedde amugamba muwa omubisi gw'ekyagunywe banyambaga tuyigamu ekyo tuba tuyigamu ensonga ya doozi tulwadde obaako neki obulwadde obaako ne doozi yaabo biidhni subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.